nonyerezeko sakugamba gwe kungwa wakyogera wa myaka simanyi mekejise bwe tutyo bwe tubeera ffe tetusekerera you get out very rich very poor prison or death fenna abali wano bwe tutyo bwe tubeera ffe olina okukyetegekera principle I mean the other dynamic of leadership tubadde tumanyi nti no ye speaker yaddako naye tubadde mumanyi lwakubanga number one fe nze ne Honorable Brandon mu gundi yaffe nga tuli Entebbe 2021 I think 2021 twagamba nti no we should create ekintu nti no bw'obeera speaker toyita ebisanja mmeka bibiri deputy speaker toyita ebisanja mmeka bibiri naye deputy speaker oyinza okulinnya twakiisa seeki yakireeta naffe nga kokasi bakulu baffe mwami Brandon wuuno awo wetwagendera okiwulidde ssebo so tubadde tulowooza nti nno akantu ako kajja kujjawo naye n'ekirala kungu kankubuuze maama wo nga mufumbo sigambye nti nowo naye engero zaffe w'omuntu yenna maama w'omuntu yenna kale mufumbo alina abaana taata waali bw'ayagala okuyenda olowooza alaga baana sekisoboka yeekweka ekyokusatu maama wo bw'afa taata akuleetera maama omulala kati gwe oba oyita maama entaana oba oyita ono aliwo mumuvuddemu kati ate tuvaamu tutya maama bw'aba afudde nkugambye maama bw'aba afudde taata n'awasa omulala ofuna maama omulala yewummudde toyinza kuyita ntaana so maama yawummudde nkugambye kyova olaba yes because lwaki nkubuuza kino gwe omu ku babadde very close ne Honorable Anita Among bw'ogenda ku mikutu egy'enjawulo abantu baga nti abadde bamulyamu ngalo bonna bamwesambye ku saawa esembayo naawe odduse gwe omu ku badduse emisinde njagala nnyo sidduka mu NRM sidduka emisinde off ninda structure za NRM zijja kutubuulira ani era abakulu baffe bali wano seeki ajja kutubuulira this is the position naye tetudduka njagala nnyo President Museveni omanyi oyito Joko bwe yafuna nga balwanagana bwe yafuna accident n'afiira mu nnyonyi era celebrations mu nsiko abasirikale be naye n'agamba never celebrate somebody's death ekyo kyekigenda ne ku Dawudi Nabi Dawud gwe gy'omanyi alayhi salaam obukulembeze bwe butyo bwe bubeera nkuwadde principles ezisoose all of us are candidates to any of those principles so togamba nti nno tudduse naye tulindirira which is bigger is it an individual Musira or the party or the people of Uganda ababadde banenya parliament okuba nti ewafumbekedde obulyake n'obuli bw'enguzi ku ssaawa eno ku bigenda mu maaso ku abadde agikubiriza bejjeeredde are they exonerated ate opposition yesinga okuba najja wano mukama wange waliwo omubaka omulala gy'omanyi n'enkuwa wano wagamba otya nti nno bireke nga omubaka ono owa opposition very vocal atambula ennaku 35 mu mwezi ennaku mmeka 35 mu mwezi kisoboka ate nga mu parliament mwali ate yasinga okwogera mu parliament owa opposition actually ekisanja kino ekyekumi ne 11th parliament ababaka ba opposition sigambye nti nno munnange Honorable Ruta sogera birala sebo Ruta naye akimanyi nti nno waliwo ababaddewo so mwami kungu so you're confirming therefore nti allegations ez'obulyake n'obuli bw'enguzi n'obubbi ku parliament byebibadde baana baliwo mu kisanja kino nga beekweka because gwobaddemu at least ogibwako hadith bwe twogera ku bibadde bigenda mu maaso mu parliament let me tell you you can't know everything nkugambye olugero lwaffe
maama bw'aba ayenda ate nga mufumbo talaga ekyo nkugambye. Naye ate abantu aba benefits nze mu kisanja kino omanyi bwe ntambula nze ne bampayo nnaku 10 sente zenfuna ez'omuwi w'omusolo. Naye waliwo nga ba opposition tebava mu nnyonyi katono beetaaga bave mu nnyonyi ng'ekyali mu bbanga bagende mu ddala. Okiwulidde? Let them investigate them. Let them investigate those ones as well. Actually, they were the worst. Honorable Tamaguze, oyogera kiko biriwo ku nsonga y'obulyake? Sebo njagala kwebaza n'abantu baffe abatulaba naddala abantu baffe ab'Nakaseke beebaza okumpita ne mukama wange mukulu Yibanda Mugabi Sebo nkulamusizaako mwenna abateekateeka programu eno. Kati ekiriwo si kipya nze tekindeetera excitement. Here, as usual, there won't be any conclusion. Olowooza si kipya kweri? Tewali kipya wano. Tewaliwo kipya. Kankuwa ekipya ekiriwo honorable. Mu byafaayo byaffe okujja nga neerabidde tetulaba ku namba 3 waggwanga ng'embeera bw'eti emukolebwako. Owuliriza omukadde w'okukyalo bw'akubuulira nga wakasenga akubuulira genda olabe bwe baakola Kadaga. Nze omulimu gwe nasooka ofuna ogwantwala mu UN Kadaga yanteerako omukono nga ndi Makerere nga sekandi baganye nti sijja kumulaba nina kukola appointment nanteerako era ogumu ogwangira naye ba humiliatinga Kadaga paka ku ssaawa esembayo n'alinnya n'emmotoka ekyatagiddemu. They humiliated, they are completely and made Kadaga nothing. Yalinya yaliambulia mu konvoyi neerabira ate ono lwaki nkyogedde ffenna twali bakwano ba Kadaga nga tugendayo ne tumugamba maama nga bw'omanyi ebyaffe nze kubanze ga mulimu gwe nasooka ofuna namu bali tebakimanyi eyanteerako omukono. They humiliated Kadaga. Then waliwo gundi waffe clerk wa parliament gwe bayita Kibirige. They humiliated the woman ne bamugana n'omuganda tojja kudda mu office era ne bawamba office ye ne bagitwala. So ekirowoozo tekindeetera excitement kasita olaba bonna basavinga the same interest. Kadaga yakolera omukulu ono abeewo. Nono bakubuulira nsooka ompuliriza mumaze akaseera honorable Tamaguze nti bakwata bumukene. Tewali they go for small fish. Kwabo bonna buli gwe wakaziŋŋonyo nti gaayako tulabo basigo tolya ku binyeebwa. Waliwo kwaba omutuukirivu kwabo. Bano balina ekirala nnyo lwakuba kye bakola kituufu naye balina ekirala nnyo ekyenjawulo kye bagoba. Omukulu oli alina omutabani gwateekawo nti ono gwendeese ogw'ennyanja ogunene bakutte bagulina finally. Nkugambye mwe mutunudde mu nsi ndala naffe tufe abalengera abaludde ku kyalo tumanye ekiriwo si kulwanyisa bulyake. Gwolowooza oyo mukazi yasinga obubbi mu gavumenti eno oba yasinga okufuna obugagga obuyitirivu lwakuba nti naye twamugamba nako nti you are too excited. You are too excited. There are so many robbers here, grand thieves, balina a lot of assets, a lot of property, and almost own half of this country. Naye balaba takulagaako yadde kagaali naye ono yeeraga yesamula naye ng'ate ekimukubya kati si buno buntuntu mbwaka akayumba kaluma Museveni oba obuyumba obwo bwe mumuluma ekikubya ono omukyalo ekimuggisizaayo. She's threatening the power center. Abantu abagendanga ewa Museveni okusaba obuyambi oba bannaddiini baani bonna baga we omusajja protocol nene tukyame mu parliament. Kati awo ndabye contradiction olunaku olwaleero mu byozoyogere ebbanga. Tewali contradiction. Gwe mu bigambo bibadde ng'otuga nti bakwate ku buli mulyake. Bakwate ku buli bakwate ku buli ateeberezebwa okutwala ensimbi z'omusolo. Soma ebiro mukulu akugamba. Wulira bakwate ku buli ateeberezebwa okubeera omubbi w'ensimbi z'omusolo. Obadde ng'obyogera honorable mu bigambo byo. Ati kyentandisa nakyo ne nkugamba. Kati okunoonyereza kutandise ate oga nti eyo singuzi. Wuliriza bakoze ekituufu naye nze siri excited. Bano balina kyabwe kye bagira. One, she's a threat to their power center. Ekyokubiri bano balina program tolina kuba na ssente nga kusereteninga gundi zaabwe. Yes, honorable Tua. Mbadde maliriza.
kati mwe kye mulina okusoma omanyi mwe temusoma biro mukyamuka mangu nnyo agenze eri gwolowooza ono bwakuŋŋaanyiriza ebyo mu myaka 6 naye bano ab'emyaka 4 40 years then charge of everything gwe kye kyali badde kikugula n'amaaso wankyaza nekugamba nti neewuunya abantu bano ne bayisa supplementary ene ya trillion zino z'obadde olaba tubadde noono munnange mu parliament nga bayisa supplementary. Can Museveni, if he's fighting corruption, look into the supplementary parliament gye twayisiza nga tubuzaayo ennaku 3 tuggalewo otunuulire ebitongole ebirimu. We are fighting now corruption. Kubanze nkugambye nti ono talwanyisa corruption kati mwavudde ku ango gye baabaddeko akulaga nti omutabani ono era mwena gwe muyimba CDF mwena gwe muyimba. That's how they have manipulated you for the last 40 years. Nkwewe kuba kulwanyisa buli bwanguzi ono mukene nnyo Anita Mwango bwali n'obwo mukene nnyo tulina wana abasajja abanyaguludde eggwanga for the last 40 years. They have a lot of assets almost own this country. Kugambye parliament eyo gyaba ekizimbe kye bali mu kuzimbawo ekizimbibwa bakoona w'akayondo kamu ne baziisa n'akoona ne baziisa. Kakati obanga gw'obadde omu ku bali excited mbona alwanyisa corruption simanya akulaga ebizimbe kituufu tubeebaza kubanga even ate temunoonyereza mu kyalo oyo yekka. Investigate the whole parliament. Investigate tebadde olumu envundu ebaddewo naye nga si nvundu nnyo nga mwe mukikola lwokubanoonyereza kwa Mongo yekka banoonyereze n'abalala mu parliament ekintu kinene nnyo. I am opening up if Museveni is fighting corruption because last time he told us that there are 2 institutions ezimulumya ekizibu kinene nnyo bwekityo mu parliament awo tekiri kwa Mongo yekka. Sa Mongo yekka Sa Mongo yekka ne bakama be genda omubuuze sente z'abatenga namba ku parliament ya wotula wobadde si yekka ate omanyi you people you have opened up the box of Pandora box. It is going to stench mugenda kulaba olaba wano kubba amabaati nandutu yekka yabba ono mugisu mukwano gwange nandutu yekka yabba amabaati gwe nkubuuza twalina list y'aba abali bateeberezebwa kakati bwe bankugambye nti nandutu yekka gula amaaso go wano muli ku bya Mongo naye there is something bigger. Tuli mu transition by the way if you didn't know already. Oli akugambye nti tubadde ne mwami Museveni nga bamulayiza bano ono lasta basooka balanga simanyi tugenda kuleeta bapulezidenti 40 oba baweze n'omukaaga simanyi kakati ono akugambye kyemaliriza nakyo ono akugambye nti aleese mutabani we wali gwatembeeta owulira ssebo era nammwe gwe muyimba mutabani Honorable Batua. Yes, President Museveni ne government gyakulembera batandise okuluma ku balyake kyetulaba ku speaker katuge nti yentandikwa yakiri kyeyayogera ng'alayira nti kisanja no corruption ekisanja kitaliimu bulyake atandise asimbudde. Toyina oyinza kuwakana nti tasimbudde nga olabira ddala nti akutte ku namba 3 akutte ku speaker. Ensonga zino engeri gyenzi tunuuliramu okusookera ddala ndaba nga ffe bennyini nga ababaka twandibadde twebulaminga aba 11th parliament mu kulonda speaker okubeera speaker. Mu maaso gange ne mu abo be najjanyumya nabo si ye yali omuteeketeeke obulungi ennyo okubeera speaker. Si yalina exposure mala, si yalina obumanyirivu ku mulimu ogwo okusobola ogutambuza obulungi. Naye nga twebulaminga ate twandibulaminze nnyo ekibiina ekya NRM okubula system ezisunsula. Ffe nga 11th parliament twandibadde na blame nnene kubanga we twamulondera yali azze nga deputy speaker ng'olabira ddala nti ali mu process emusitula abeeko nekyayiga agenda otuuka ku ddaala eriramuza ekifo ekyobwa speaker nga waliwo transformation etakinze place
naye nga ideally omuntu amufaanana tekiba kyangu kutuuka ku ntebe eyo wandibaddewo okusunsula okw'amaanyi kubanga ebizze bikolebwa era obunafu obwolese mu kisanja kino at one point osaasira omuntu at the other point era neweebuuza nti kikusupurizinze nti ekikoleddwa nina obunafu bwenzize nga ndaba mu kukola emirimu tulina obunafu bwe tuzze tulaba nga ssente zitwalibwa enduulu ne zikubibwa naye era enzigi ne ziggalwa abakuba enduulu baleke kuwulibwa n'emipiira emirala egiri tekiniko abantu abatutte ssente ne beekolamu omulimu ne bafuna omu abawaabira mu kkooti such that balemesa abandigenze mu kkooti genuinely okubaggulako omusango okuba nti baluulirwa so ebyo byonna byonna ebiri tekiniko ne bigenda mu maaso nga bizannyibwa bikolebwa in many instances nga ndi mu parliament nga speaker oyo akubiriza enkiiko oba ne gap z'olaba naye era n'omuwa benefit of doubt n'otegeera nti ekituufu bino ebintu ali mu learning process akyayiga okiraba akyateera ku mulimu naye ng'era nali ne promises ng'omuntu era ng'omubaka nti sikyazzeeyo kulonda oba kuwa muntu kalulu gwendaba nti abulamu nasanyuka ng'afuna akalulu kubanga nalaba background nendowooza nti kiba kirungi okufunako omuntu aconnectinga parliament ne grassroot kiba kirungi okufuna omuntu avudde mu hardship avudde mu mbeera ya bulijjo naye okutuuka ku mutindo ogw'obukulembeze ogwenkanaawo nti ndowooza yajja okusinga abalala bonna okutegeera ennaku ey'omuntu owa bulijjo era n'okumudduukirira naye nga bwe nalowooza si bwe nzize ndaba mu kuteesa mu kusansanya ensimbi ezirabirira omuntu wa bulijjo mu decisions ezikolebwa z'olaba nti zandibadde ziyamba omuntu ki owa bulijjo so neŋŋamba nti bwe naasigala nga ndi mu parliament era nga nina obuyinza obutekinga decisions ku bintu ng'ebyo sikyazzeemu kulowooza mu ngeri ey'omuntu owa bulijjo oba mu ngeri y'ekisomi nja kutambuliranga ku experience byenzize ndaba era byendaba nti actually bye bisobola okuyamba ki eggwanga obunene bw'ekizibu ky'enguzi mu palamenti eyafundikidde 11 nga mukyala Mongo ye speaker bubadde bwenkana ki how big was this problem okusookera ddala right honorable Anita Amongo atuuka ku bwa speaker mu 2022 nga tumaze okufiirwa right honorable Jacob Olanya nina engeri gye nzize ntunuulira budget ya Uganda mu 2022 March twali tumaze okukola budget oba twali tuli mu process ey'okumaliriza budget awo muba mulimu appropriation budget committee ebeetudde biki era awo byali bya speed naye budget gy'oyinza okumuwa ndowooza ya 2023-2024 budget eyo yeyo yadduka n'egenda mu 72 trillion yeyo budget yasooka okwambuka omulundi ogumu ne twebuuza tugenda kukola ki sente tugenda zikozesa ki so nga tetuyingira parliament budget yaffe yali mu trillion 38 yali mu 3 omwo okiraba 38 olwayingira n'egenda mu 4 omwaka ogwaddako right honorable Olanya yafiira twali mu 5 naye olwasimbula okuva mu 5 twasibira mu 7 kiseera kye kimu ekyo for the first time in the history of Uganda President Museveni n'akomyawo appropriation bill etteeka lye tukola erya budget ery'ensaasaanya y'essente nga ye gyali alina by'atamatidde nga mulimu ebirumira bingi nga waliwo we babadde basuubira ssente okuba nga teziriiwo ate ne wabaawo we basuubira okuba ssente entono nga waliwo ssente ennyingi kiseera kye kimu ekyo neebaayo ababaka abaakwatibwa ng'ebitongole bwe biba bizze okusaba ssente eza budget bateekamu ezaabwe kitongole ne kisaba obuwumbi 10 n'okiwa obuwumbi 12 oba 13 nga buli obusatu obweyongeddemu bwammwe mu kwogerera ensonga eyo nga appropriation bill ekomezeddwawo nali mbadde kakiiko ka gundi ka paaka era twatuula ne twebuuza nti kino ekitabangawo tugenda kikwasaganya tutya ne tutunuulirako amawanga aga Africa ne twebuuza ggwanga ki eryali libaddeko mu mbeera eyo muyisizza bajeti naye bakoze eki bagikomezzaawo ne twebuuza ku bannaffe abaatuula mu bajeti nti biki ebyaliyo mu statements ennyingi ezaayogerwa waliwo eyankwata ng'omubaka omu ow'opposition atuula ku budget committee agamba balina meeting ezaasukka mu 3 bo baali batudde
ndoza bali mu recess nga bali in one of the hotels bali eyo nga budget committee naye ate bagenda okuwulira nti bali n'abannabwe abali mu conference hall ku parliament era nabo abatudde era nga budget committee etudde era erikola budget naye ate ne baba ne bannabwe abali in somebody's home teyayogera which home naye yagamba somebody's home omubaka nga tuli mugundi mu meeting nti there was another committee doing the same work we are doing, members of our committee, but in somebody's home. So that is the direction Parliament had taken. Era never coming up with a very high figure of the budget. To the extent in the president yajikomyawo, tudde tujitunulire. Tetwategeera politically ensonga zennyini ezaali enzito ezakomyawo egundi eyo. So Parliament nenga mu kukizaayo yagamba nkikoze budget badde bagikolera maka ga muntu. These are some of the weaknesses. Ochiraba abantu zebabadde ndowooza tebawulira bulungi nga n'amaloboozi ago tegatuuka. Jjukira mu parliament okusituka okwogera nga akugaana oba takuwa mukisa kwogera. Jjukira tulina rules of procedure nti speaker alina okuwa olukusa olyoka okole ki oyogere. Aba ne gwamanyi era n'ategera n'ekyogenda okwogera gwe n'agamba nti tojja kukola ki tojja kwogera. Kakati amaloboozi ago mugawulirira mu komiti nga mutudde nga mwagala kukola resolution yammwe nga komiti oba mwagala kukola report. So mu kukola report oba mu kubaako ne bye mwogera mugende ku floor mutegeere ng'egye mugenda okudibatinga ensonga eno kubanga bino byo mbitegeera tuli mu shadow cabinet meeting nga tugenda kutuula mu plenary essaawa 8 nga tugenda ku discussinga ku biiro eyo President Museveni gyakoze eki gyakomezaawo. Ba ministers baffe abakwasaganya ebya finance oba bali mu dockets ezikwatagana ne finance era nga batuula ku budget committee mu cabinet meeting biro bye birowoozo bye baatuwa nti eno budget gye tuyisizza tetugitegedde ffe twali tuli eri ku retreat gye twali tulina okuba ffenna nga committee bannaffe tubawira bali mu conference hall finally tuwulira nti the final one was passed in somebody's home. So nabo they are distancing themselves from the final copy. Atanga the president naye ajiganya ajikomezao. So what parliament runs like that? Ebintu ngabino gobadde mu parliament badde mu kiise muterevu nnyo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Twalabako exhibition gyoyogeddeko ey'obulyake, twalaba wano ba commissioner abayogera okubeera nti beegabira ensimbi. Rote badde obuvundu mu parliament bulinga obuli exposed kati buli mu kwanikibwa. Simanyi kyoyogera ku ekyo. Okusookera ddala mu parliament omwo ngaawo nabatuwa bwagambye experience nkulu. Tubaddewo n'ababaka be bayita leaders without titles. Ngeri ababaka abadukanya emirimu ne speaker. Era akakundi akayinza okuba kalinga kababaka 40. Ng'ababaka abo bo tebava either w'omukyala ewa madamu waka oba mu office. Nga kakati nze olw'omulimu gwe mbadde nagwo nti mbadde spokesperson. Oteekwa oluusi bwe tubaayo mu office yaffe tuli in charge of okuleeta business program. Kakati bwe tuba tulina oteekwa coordinating an office ya speaker. Waliwo abalina matter. Naye oyinza okugenda awo n'olinda ngeri oba osanga abamu either bali kusosola njala oba bali kulya kyamisana oba bali mu kunyumya. Kyokka nga gwogenze for business. Naye olw'okubanga nti wabaddewo embeera ey'okutya nga nange eriyo bye mbadde sobola kwogera nga waliwo embeera ey'okutya bino si byakati ebadde ngayo n'amassaging ebigere nga massaging ebigere. Waliwo omukyala ali awo muwanvu in charge of foot massage era mbamwogera my brother my son ngeri bamunyiga ebigere. Kakati n'ekintu ekira parliament eno okumanya ebadde eswaza nnyo ne ba presiding officer boogera ano ku mayumba bw'ogenda ebuyende ezo goloofu ezo ziri ezo ebbiri mu kyalo ekawuku kubanga eri amaka amalala ekawuku ndowooza ga Honore Magogo naye nage state gye yali mu myaka gino bikyuse genda ebukedya okumanya parliament eno ebadde efugibwa ffe ab'NRM simanyi oba Rasta yaliyo. President bwe yali ajja ebukedde eyo okuggulawo essomero n'ekisaawe sebo twagendanga mu attendance ng'oteekwa okuregisteringa n'ogenda ow'omukulu akulabe. Nze njogera twavugana ne Honorable Bashir omukulu speaker
twavugana na Bashir yankubira essimu ne mugamba munnange ogenze ne mugamba kituba tukola tuvuge motoka tuddeyo tugende tuwandike wali era honorable center yali alina list owandike era ng'oteekwa bakubuuza gwe omukulu akulabyeko omubuuzizza n'ogenda n'omubuuzaako akulabeko nti wabaddeyo omukulu alina okulaba ne tuvuga emmotoka ne tukomawo kubanga kwegamba embeera eyo giraba ng'ate bw'otabaawo engeri gye waliwo bano abafuga oyo akwala n'oyo musira mubi musira takwagala musira eri abamu nga bamusira ndowooza yamala ebbanga nga yeesazeeko ku ofisi n'agamba sijja kugendayo olw'okubanga nti wabaddewo embeera nti engeri gyebadde efugamu era ekyo tekyawukana ne honorable Sala kyagambye nti ndowooza experience ate ofiisi eno ensimbi zino bwe bazongera ennyo ndowooza ze exciting abantu kubanga gwe wali omanyi nti ofiisi ya speaker asobola okugenda awantu wali n'ateeka miliyoni 10 ojjukira ebiseera ababaka bwe twalikola emikolo era abaali close abaafunamu tewali konsole gyagendamu ekitono nnyo ng'aleka miliyoni ameka 5 10 eryo agenzi wali mbadde 2 baakwata ba MP speaker na ku public podium nali ku mukolo ogwo naagala okwebika mu maaso bano ababba babbeka sababba baleeta ki babba baleeta waka kakati ekyo nakyo yaliwa honorable Sisa ndowooza twali eyo lwengo ng'abo bali mu kkomera so n'olabira ddala nti engeri paalamenti eno era tusaba wano message tujwa honorable Musira ne Batwa nti abagenda mu paalamenti ye12 ekirungi omusoga akoba nti akaali kwekontola tamana kudooma bw'oba tonaba kwekoona tomanya ngeri ki gy'osobamu kakati ffe 11 paalamenti tumaze okwekontola tusubira ni mu 12 paalamenti eteekwa okudooma okulabika nti abantu toyagala nnyo bingi nnyo ebiri excessive nja kuwa ekyokola nze ndi victim saagala gamba ndi victim nagenda lumu era mbadde nyumizaako on a collective basis nga it's a medical issue medical board empadde approve bane mu procedure speaker parliament ateekwa okuwaki signature yagamba no nengamba clerk where is my letter kakati mujimpe nangamba directive gwe balwa nagendako n'ababaka nga bana nga bamu bagendako na ku 10 na nyakweyagala kukiringa nze ngenda for medical clerk yangamba nti your letter has been rejected because of your political differences with the speaker kakati nolaba kuleveeyo nti speaker namberi waggulu gw'oli mubaka parliament you have a health issue naye agambye gwe tojja genda kubanga yakuulira ku radio nga bwe ndi wano ku TV nti ndi kumwogerako oli ku mudi campaign nembuuza clerk nze okubeera ne difference politically ekyo so yeyembeera ebaddewo so kikwatagana kya n'obulyake ku parliament kino kyoyogera definitely oba obulyake nze nkugambye legitimate medical okutambula ng'oli mbaka ogenda for medical board authorizes you ne minute etuula batuwa musawa ajja kugamba nti ajja genda yadifendinga nti ono obulwadde bwe wano tebusobola bakukolebwako naye oli bamuwaddeyo nga ona mutamaguzi bamuwa eyeroma n'agigaana teri sanction di ku parliament work for Benjamin obo buba bulyake nze nkugambye eri body is authorized with the minister ne minutes naye kakati bano bagenda kukiringa waliwo genda kukola emirimu gya parliament naye oli omuwaddemu nti ona Musira muwadde genda okiringemu obo bulyake onoba Musira aliwo nampereza mukiraga nti engeri gyobadde enfanfe w'omukulu gwe bali mu kunoonyerezaako totidde nti naawe bayinza okutwaliramu ate kuki osanga bwereere bwenga bwendise oweebugisu n'ekibiina kino kyokka bw'oba oyagadde kino okukitwala tewali mutawaana wampisi bagiyita batya is a monkey some kind of colobus bw'oba osanze mukama wange ojja kunsanga na guno gwokka byennina si bya paalamenti obutaka bw'enguze naye ekintu ekikulu ssebo katumala okutereeza bino supplementaries ezijja nga honorable bwagambye si nti nno zigenda wa muntu omu it is for the state okiwulidde mbaddeko LC5 era nga ne supplementary ezimu muziyisa nga nnaku 2-3 omwaka gugweko nga LC5 lwakubanga obeera micro president of the district so mbitegeera bulungi nnyo si nti nno zigenda wa muntu omuntu atuwadde oba bannaffe ba partners batuwadde ssente
Kati etteeka ligamba olina okuzitwala. Tugenda mukumbulako but parliament gy'obaddemu era ng'olaba biri bigenda mu maaso ku mukyala Monga. Egendagenda mu byafaayo nga ebadde ejjuddemu okwejaaka, okwejalabya, okwonoona ensimbi z'omuwa omusolo. Kifaananyi kino si kirungi gye muli. Olowooza ani akivunaanyizibwako? All have sinned and run short of glory. Honorable Brandon yakugambye atya? Default. Abatava mu nnyonyi ekyokubiri. Olwaleero tukuba omuntu omu bw'ati. Naye bo bamanyi ate abasinga ba opposition sebo. Batya, opposition. Saagala kuboogera mannya. I don't know what their names, but how? Batya, lwakyoga nti opposition basinga. Babadde kumpi nnyo. Nkugambye omusajja omukati yakava mu parliament very vocal. Naye ekyogerako wano n'oŋŋaana n'ogamba nti nno. Naye nali kigamba kasajjaako. Otambule emirundi 35 mu mwezi. Ani amuwa? Ani amukiriza okutambula? Ekyo kyennyini. Tolaba nti nno bamuleetedde omutawaana. Nze saagala nnyo okubeera Shimeeyi owe mu Bayibuli. Lwakubanga ffenna singa mbadde mu Kristo nga bano nandigambye gunsingidde ddala. To say sorry. Olina kibuuzo ky'obuuzizza. Kazijja onda botandikirawo. Ku trips. Kazijja otandikirawo. Kale ku NBS TV twagala kuwummulamu katono naye nga twagala kujjukiza nti search oba okwaza amaka g'abadde Speaker wa Parliament omukyala Annette mu kifo kya Greater Kampala Metropolitan wakati w'ennaku z'omwezi 14 Mei n'ennaku z'omwezi 23 ebifo nga Kamokya, Old Kira Road, Mawanda Road, Acacia Avenue, Kawalia, Kagwa Close, Kisementi, emu ku bitundu by'e Bukoto, Mulimira Zone, Kifumbira, wakati w'essaawa emu n'essaawa 12, wakati w'ennaku z'omwezi 14 n'ennaku z'omwezi 23, ebitundu ebyo bijja okubeera nga bikosebwa. Ekigendererwa kya kwongera kubatuusaako empeereza ennungi naddala ku nsonga z'amasannyalaze era nga bamaliriza bakugamba singa amasannyalaze go tegaddizibwako wakati w'obudde obwo bwogeddwako osobola obatuukirira ku namba ezitali za kusasulira onyiga 0800 2 3 oba 0800 28 52 45 oba 0800 38 53 45 abakwetondera olw'okutaataaganya mu mpeereza y'amasannyalaze bwe batyo. Naye nga tukyatunuulira ebikwekweto oba okwaza okugenda maaso mu maka g'abadde Speaker wa Parliament omukyala Anita Mongo. Ndabye wano omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba nga ataddeyo tweet oba post ku mukutu gwe gwa X emabegakaawo katono. Ndowooza nsobola ogikuyitiramu oba producer afe asobola ogitutera ku screen n'ogiraba ng'ayogera ku bikwekweto bino. Agambye the security forces under the direction and instructions of the commander-in-chief launched Operation Maliza Ufisadi. Ufisadi kwa Kiswahili is corruption. Okay, wakati Maliza Ufisadi ategeeza ki? Yes, finish off corruption. Finish off corruption. Operation Maliza finish off. Ufisadi ni corruption. Operation and corruption. Operation and corruption. Yes. Then agattako ekinzo okwewunyisa wano. We shall expand this operation and apprehend all culprits. No one will be spared. Well, Dr. Timothy. No, I was finishing. Okay, in a minute. Not finished. In a minute. So ekisooka nga bwe nkugambye, live a simple life. Singa olwaleero nkutwala erwakitura n'olaba ku nnyumba ya muzeeyi Museveni eyasooka nga ngenzeyo 2006 kaali kamabaati oba 3 mmeka nga kaluddewo nakati zino ze muzimba ennaku zino muziyita mutya is it 4 bedroom what not gyalina eri 2 bedroom erwakitura ekisozi eryetya Kufaamu kufaamu wano ekisozi kyoyagala okugamba nti mwavu
newankubadde nga toli mwavu naye lwaki olaga nti nno oli mugagga newankubadde toli mwavu lwaki olaga nti nno oli mugagga so waliwo obuzibu mu kulaga ebitu oli abaafunye okweraga mukama wange njagadde ntambudde n'ekitabu kino abantu bakitegeere bulungi mmanyi nti nno gwe wakisoma kigamba ki 48 laws of power okimanyi bulungi abaana baffe bakisome era njagala omusajja ono Robert Greene asummarizinga all theories za ba theorists abedda classical n'abaleero azisummarizinga bulungi 48 laws of power law number 1 number 2 teweeraganga biki bwe bityo singa okisomye naddala abapya so kyogenti Anita ekyo kimu alina amateeka g'ataategeera bulungi mu kitabo ekyo she should have read this I'm sure she should have read this if she had done so tewandibadde omutawaana mungi ekyokusatu ssebo nga mmaliriza ku kino gunsinze abakatoliki bali wano bulijjo bakyogera myakulupa maxima singa oba omanya nti nno woonoonye omukulembeze abeera mukulembeze lwaki togamba nti nno sorry ekintu nabbi Dawud alayhi salaamu Katonda yamwagala nnyo n'amuwa n'omwana we Sulaimaani lwakubanga yali yeetonda kkiriza okwetonda. Okay, jagala gena ono batu but nganzo omuntu wa bulijjo atatulana mu parliament at least mwenna mutula mu parliament mubadde mu parliament aba mukyali nayo kyogamba kizibu nnyo omuntu okubanga mubaka wa parliament na kuŋŋaanya ebyobugagga bino byonna bitulaba nga bwe tubirabye kitegeera okusinza ku nsimbi ze mufuna benefit ze mufuna bino tasobola kubifuna mu myaka 5 myaka 10 no impossible impossible mukama wange I mean you follow what I earn. I do. You do? What do I do? Abamu ffe tuli mu mabanja manene tekisoboka oba obbye naye okugamba nti nno parliament ate nga constituency erinze naye birala bwe bityo ogambe nti nno it is impossible okujjako ng'obikoledde emyaka 10 naye mukirabye kati kubanga exhibition ya parliament yaliwo tulabye motions ezizze mu parliament eza okunoonyereza ku bantu byonna nga mukuba bikube mukirabye kati si kulaba kati naffe twakiraba sajja wano mwami kungu nga gwe namwe mwakiraba ompa interview ebimu nebindeetera n'omutawaana nebindeetera n'omutawaana ngamba nti nno emyaka 2 kitundu nga ntambuddeko ndowooza the last time we sit on the same committee the last time was South Africa with him only 2.5 years no travel. You can travel under a committee, you can travel under a speaker's office. Ebimu bituleetera emitawaana lwakubanga bali bahandlers wano oyo musajja chunga yeye kabisa anaona hiyo ndivyo hivyo tu ulipata shida ono watwa but rather yes bado inosoba jibado nyo tugenda mu break osa ba colleagues bade bogera ku cha travels kati ngono na level abade akamala kwogera ku cha travel nti yasemba ku travelinga emyaka 2 n'ekitundu emabega 2.5 years ago Honorable Brandon yabyogedde ko nga mwina ekyo kijja kicha mu corruption mu opposition ade batambula emirundi 3 mu report ejja ba opposition abo report ejja ba revealing of opposition wa BNRM how that has amounted to corruption. Parliament ekola emirimu gyayo mu bukiiko mu committees committees zina budget committees zirina technical team is running operations ezo nebeera ne clerk ng'alinga accounting officer mu committee omwo nga ya running all those functions era emirimu gya parliament nga ginaakolebwa obulungi abantu ne basiima walina okubaawo benchmarking muyise ekintu nga kiri evidence based era ekintu ekifaanana bwe kityo kyetaaga okutambulako ne mulaba gye kikoleddwa poliisi eyo gyekoleddwa ekosezza etya abantu ne mulyoka mukomawo wano mugikola eyo enteekateeka gye twasanga nga abaasookayo nga Right Honorable Rebecca Kadaga
gye bateeka mu parliament. Tutuuka mu parliament ng'obukulembeze bulinga obw'abanyazi nga komiti baba baakagiwa ssente nga zaakatuuka ndowooza oba zibeera ku akawunti ya komiti oba ziba zitya naye komiti eba yakarisiivinga ssente okutambuza emirimu. Tubadde tutuuse ku level wano juzi nga bwe mutazikozesa mu nnaku 3 temuzisangako ssente za komiti nga temuzisangako nga bazijjayo era nga zezo ssente ze bawa bano ababaka be mulaba abayita ne sipiika nga bamuwa ekitiibwa nga zezo ze bakozesa okubawa okutambula ogende bwe nti bayinza zikwata ne bazikuwa buwi nti twala so one of kuzikuwa bakuwa trip baziyisiza mu trip kwegamba ebanga money laundering n'okwata essente zonyaze n'oyagala ozikyuse zifuuke genuine money kati kyokola omubaka ono omuwa trip atambule akomewo obanga azinaazizza omubaka oyo tebajja kugamba nti abbye ssente za komiti bajja kugamba nti she has been on a trip oba she has been on a foreign trip naye nga bwewetegereza ne trip gy'agenze either agenze for shopping oba agenze kuwummulamu vacation okiraba singa trips ezo babasaba gundi report kubanga bwe tuba tugenze ku trip kati nga ffe abatambula genuinely tukola report ne tukomawo ne tusubmitinga report kati batugambe ffenna abatambudde buli omu aleete report ye era gye ziri ku parliament tuzisubmitinga zibeerayo era bwe banaasaba reports ezo bangi be mujja okulaba nga batambula butambuzi nga yeyo money laundering siri nnyo mu bya finance naye ndowooza bakitegeera okutta essente enzibe ozikyusiza bw'otyo. Kakati n'ekirala kyenjagadde okwogerako era awanyuma okubeera investigation yeyo gye bayita parliamentary commission ekulirwa speaker etakinga all administrative decisions ku commission lopa inotuulako tutudde mu cabinet nze mbadde shadow minister wa health emyaka 5 gyonna tutula mu cabinet ne twogera ebyaffe mu cabinet meeting yaffe y'opposition era nga LOP asiba atu updatinga asiba atujjukiza on some of the decisions nti mu commission tebamuyita mu commission tebamwetaagayo jukira honorable Zake yali commissioner waffe naye nga abakalubiriza nga some of the sente ze baba bayisa Zake akiwakanya era abijjeeri n'abizza mu bangi emboozi n'agireeta gye tuli ne tutegeera ekigenda mu maaso mu commission kye baakola kumugoba ku commission bakoze bingi bye tutamanyi bye twagala batandika okusabukkulula kati era mmanyi nti bajja ssanga bingi ebijja obbakanga bakebere minutes commission etudde emirundi emeka ekoze decisions zitya zibadde implemented zitya kibadde unfortunate nti tutunulanga abo obuyinza mu parliament naye nga n'okwogera obwogezi tebakukkiriza ekifaananyi kye tulaba si kye muli kwegamba n'okwogera obwogezi bagenda ne bakyusa rules of procedure ezo nga tewali circumstance yonna memba gy'oyinza kusituka n'oyogera ne bwe kiba nti no kyogenda okwogera kikulu nnyo nti olina protection nti speaker aliko ne waakoma n'akukkiriza n'okola ki n'oyogera tekiriiyo n'okuraisinga procedure ayinza okugaana in as much as rules ziri ezasooka ze twasangayo zaali ziraga nti bw'obeera nga osituse ku procedure ku order oba ku privilege ku point of privilege speaker talina buyinza kugaana akuleka n'okola ki n'oyogera kakati baleeta akatabo akapya era ndowooza kwamba kutuukiriza bakaleese mu kisanja kino bakaleeta mu kisanja kino wakati new rules of procedure nga speaker alina amaanyi ag'enkomeredde kwegamba ne bweba nti wandyagadde okwogera era nga kyogenda okwogera kikulu nnyo takukkiriza tulina business gyolaba mu parliament gye baleese mu ndowooza yo n'olaba nga kukola eri kubeera unpacked ng'omupiira nga buli ali kwogera olabira ddala nti bamuseetinze ne byanaayogera bakoze eki babiseetinze ne bakkiriza ono n'ayogera ne bazzaako oli kati owookuna ye n'asituka ng'ogugwe gwakugamba nti I move a motion nti debate twandigikomezza wano house nekola netakinga decision ngolabye ddala mupiira gwennyini baleeta motion for the first time okugaba amataka muno mu Kampala simanyi bitundu bino naye ebyapa byali oba 4 oba 5 omulundi ogwo twafuuka violent ne tuwogganira speaker yajja n'ebyo ebigundi mubuzizeze ziri predetermined basitula waliwo bahonarebo nga 3-4 bwe tuba tugenze kwansajja ate yajja kulaba nti buli mupiira gujja nga gwa kisiru bennyini abo beboogera ne babasitula oli n'ayogera
linayogera nga bawaayo ettaka okiraba kubanga waliwo etteeka mu Public Finance Management Act erigamba nti bw'oba onookyusa gundi oba onookyusa the use of land obanga onoogaba ettaka oba disposal resolution erina kuva mu parliament so baagireeta ebyali ebyapa ebitaano mu kukaayana ennyo twasobola okusigaza ebisatu ne batabikwatako biri ebibiri ne bikola bitya ne bigenda naye that time we really fought okujjako okuleekaana obuleekaanyi naye nga tewali teeka lisobola kukkiriza maloboozi gokukola ki kulikkana so ebigambo bya General Muhoozi no byawandise kati olowooza because asuubizza nti ebikwekweto bigenda kugaziwa no ekyo kirungi nnyo bwagamba nti ebikwekweto bigenda kugaziwa kubanga ekimu ku buzibu bwe tubadde nabwo mu parliament ntuula ku Public Accounts Committee obukiiko buli bwa buna bokka obukuba tooki mu bitongole bya gavumenti naddala ebibbye ssente okusinziira ku report ya Auditor General tulibaddenga ne interference ya speaker a case in point omulundi Park Kosase bwe yatuula ng'etunuulidde KCCA mujjukira omugagga Hamu lwazimbanga ekizimbe ekyo ng'akakiiko kali kwagala okutegeera oba alina empenda z'akoze mu kutandika okuzimba nti abali around ababadde tebabeera nga disrupted na mataba tebajja kuba disrupted as a result of that project. Chairperson waffe w'akakiiko yafuna ebbaluwa from the speaker nga parliament tetudde jjukira obuyinza bwa speaker buva mu parliament nti kyayogera ayina kyogerera mu parliament ng'etudde era ayina kumuvinga ayina teeka question to the house muffe ne tu proposing and that is the way forward we should take okiraba ekyo n'alyoka akicommunicatinga ku luno yali mu makage n'atekinga decision efaanana eyaffe n'agiwa lawyer Honorable Segona chairperson wa Park Kosase n'agamba nti akoze administrative decision simanyi kye bitegeeza ligale era sirowooza nti that decision really stands the legal test okiraba naye to me that was interference kakati obukiiko buno bwa parliament obubadde obw'amaanyi jjukira nga tanafuuka speaker ku mulembe gwa Kadaga mu 2018 right on gundi Honorable Kidu Makubuya was it 2018 2017 Kidu Makubuya ne gundi no 2012 Kidu Makubuya ne Saida Bumba lwaba censoringa si kyekyo then ile obukosi kabakumba masiko kugamba buzzo obukiiko bulina amaanyi oba parliament obwo buzzo bulina amaanyi aga censoringa ndozo kiraba naye ku mulembe guno bubadde deflated nti ebitongole bingi bino byolaba public statutory bodies zino ezize mu parliament reports nyingi zibadde interfered with nga speaker avayo n'akola kye bayita omnibus mu kifo kya chairman okusoma waliwo recent gundi wano ono wa local government yayimirira n'asaba speaker okumuwaayo ennaku 2 amalirize report okuba okutuula alinde ruling instead speaker yayisa report season kati ezo nazo parliament ekoze eki eziyisiza business efaanana bwetyo ey'okuyamba ebitongole ebiri corrupt reports zaabwe obutaba nti parliament ezisengezza bulungi netekinga decision it is big corruption. Honorable Lutamaguzi information ku bukiiko in a minute abatu akyagedeko tulina obukiiko obuli line okukola emirimu naye no parliament nga waliwo akakiiko ku nsonga y'ettaka y'enaggulu waliwo akakiiko naye nga hardcore committees ze bateekawo nga be bantu be bamu ntaddeko nali Brano nenja naye nga waliwo line committees eri responsible kakati abantu abo banalekera batya okuba corrupt esente ezo tunazikomyawo tutya nga decisions ziri kubeera nga interfered in their favor okiraba and parliament can't bite well so these 5 years have actually been wasted corruption has been maintained era oyo bwe bamuzizza ku mabbali the truth is parliament egenda sanyusa abana Uganda well Honorable Lutamaguzi yo budget ya parliament abadde ogimanya tusobadde mubaka tuwulidde okwemulugunya nti n'ababaka banyi tebamanyi budget ya parliament yenkana kibitongole ebirala bamanyi budget y'ekitongole bwekiti sente bwezi naye ya parliament gwe badde ogimanyiyo nze nkugambye nti bano bye bakola they are opening a Pandora box budget nze natulanga ku finance committee nga njigoberera era ebibeera mu budget birala nnyo n'ebikolebwa birala nnyo just nti lwakuba nti bannayuganda bakyamuka mangu tewaliwo kigenda kukyukamu
these are the same people, same government, and the same positions. Ekikyukamu nti ono bamututte ng'ali humiliated. Naye nga nze nakugambye ekikubisa omukyalo okyo kyekiri related ku ssente, kiri related ku power. Abadde influencinze institution zonna mu poliisi, mu magye, wawa. Bali ne bagamba, we are threatened. We should find a very quick way. Ani yamuleeta oyo omukyala, if I can ask you? Museveni. Yamuleeta. Gy'ogamba bino byonna abadde ng'abikola ku intelligence gy'ana nga tabimanyi. Ago gonna amayumba. Nti ye Museveni akugamba ebibadde bitambula tabimanyi, n'olwekyo bwakedde n'afuna malayika mutabani we CDF n'agenda ateekawo tukole kino. Kakati gwe ky'olina okumanya teri agenda kikugamba. Nze mbawuliriza naye mpuliriza. Nange mpulirizaako ssebo, nange nabadde operation eno okusinziira ku General MK yakugaziira ddala. Egaziwe musaba egaziire ddala kubanga nze lwaki nkugambe there is nothing much. Ojjukira ababaka bano bamusira nga batutte ekyankwanzi of recent. Baba wa Sentemeka. Baba wako Sentemeka. Ng'omukulu abayise ekyankwanzi ba MP. Baba wa Sentemeka. Baba wa abiri. Baba wa Meka? Abiri. Kakati ne babagamba lwaki kyenkulaga they are just playing on your mind. Abiri zaki baba wa milioni abiri zaki nga tuvuddewa era nakwo bitegeera anze sibitegeera tozifunanga kosi kwesebo nze tigenda ko kyankwanzi asi kyankwanzi naye wala mu parliament mfuna ezange nebi tewaliwo walala obitegeera bulungi. Kakati abasajja ba opposition bazibu Honorable Musira nsaba tuwulirizeeko. It is okay sir. So point eri kikusendeze wafuka kwanza. Sente kakati omukulu era n'abagamba babanjayo milioni 8. Do you know the reason why mwaisiza supplementary ya 1.1 trillion ku misinde? Kakati ebyo byonna nze toteta ku ebyo. Ogenze ekyankwanza oli mubaka parliament you get for ono ali wana akimanyi nti as an MP you get at least 40 millions per month. Per month. I'm talking about allowances. You are given a car milioni 315. Bakwongeddeko omusaala gwa milioni 5 mu emitwalo 5 mu 7. Kati ate oyita oli omuntu ekyankwanzi omuwadde milioni 2 omuleese nti balance wa mitwalo wa milioni 8 mu yiseno supplementary eyise nezo supplementary ziliko ba broker ezizisibwa mu parliament. They have brokers abazibeerako wali tuyise amateeka tetugagoberera ne bagateeka mu kasero miside ekintu ky'omukulu kiyise. Kakati njagala kugamba bw'oba oyagala kunoonya alwanyisa corruption si NRM government because corruption and NRM government are twins and they share the same iota. Nga Museveni yakawera. Ebyo biveeko va ku mboozi ezo yakakola ki? Yakawera again no corruption. Tekisoboka tasobola girwanyisa. Ate lwali girwanyisa kwolo government yewe erigwa. Museveni lwali lwanyisa corruption kwolo government yewe erigwa. Naye lwaki ife amanyi mbadde nga mutuga nti mukoye ebigambo ebyogera obwogerwa without action. Exactly. Now action natandise n'ekigambo nenkugamba nti nsanyukidde ekikolebwa. Please listen to me sir. What tukoye okwogera obwogezi. Can Mr. Museveni take action, walk the talk? Okay, now they are beginning to walk the talk. You're the same people again coming out. Kamuga nti lwaki toli mukulwanyisa nguzi kati tutwale kimwagala ki? Nedda nakugambye kye natandise nakyo. Naffe tukkiriza nti sitaani abba. Owulidde? Naye bwe nsanga nga faaza awagira nti sitaani yagambye nti okubba kibi nga faaza amuwagira mwamba wagira ekikolebwa so yakikola. Nkugambye kye bakola si kibi, but they are not the same people. They are not clean either. Those groups are not clean. We are where we as a country because of them.
kati bw'aba atandise parliament natandise ebya church biveeko gambe ye abalasi eyabarasi katugambe enamugongo baba wasente bekaza parliament nze nsirika gabogera uliriza enamugongo bilioni 10 zivawa omwe omusoro kakati ku churches bili zino lekombaka sente zo zigenda of recent tubadde ng'ababaka ba parliament tunoonyereza ebizimbe byonna ebyali Amini beyagulira byeyazimbira Uganda n'abakulembeze abo abazita Uganda houses eziri ebweru omukulu ali mu gavumenti yakuteekawo kampuni ye n'atunda ebizimbe ebyo byonna n'ebimu ebiri e New York ripoti nezijja wali eri mu parliament kyenkubuulira ripoti nezijja kyenkugamba gwotunuulya Uganda house ye New York naye eriko ebeerako ennyumba endala bwe basula eziri katono nnyo ne bulutamaguzi well atulaba ku NBS TV faadanye ebyo bikutuuka kuva kigo geeti yiyo egguddwa motoka yiyo emukuzibadde munda ya poliisi kakati efulumye egendedde ku misinde ejja yiri nga bwolabye kati geeti yo bagigala ebifaananyi ebyo bikutuukako buterevu okuva ekigo mu maka ga sipiika wa parliament omukyala Anita Among ab'ebitongole by'okwerinda kati ge bagenda maaso n'okwaza bayazizza okuva olunaku olwajjo batandikidde ku Mackinnon Road amaka gali awo e Nakasero kati leero okusinziira ku musasi waffe Hakim Wampamba saawa zibadde nga 7 era ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa kunoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya CID nekikulemberamu ebitongole by'okwerinda ebirala ne boolekera ekigo nakati gye bakyagumbye era naffe tugumbyawo buterevu nnyo emabegakawo Hakim twogeddeko naye n'atugamba nti we twogerera abasirikale b'amagye beeyongera bungi oba beeyongedde obungi okubeera nga bagenda mu maaso n'okwaza okulaba biki ebigenda mu maaso oluuyi olwo tetunnaba kubeera nga tufuna okwogera okuva mu bitongole by'okwerinda ku kwaza kuno kwe bali mu kukola okuva jjo mpaka olwaleero. We hope that maybe in the next few hours or days kyonna kye banaabaagala bajja kwogerako eri eggwanga ku bikwekweto bino naye nga yekka eyakasoose gw'osobola oga nti ayogedde ye General Muhoozi Kene Rugaba awandise ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti the security forces under the direction and instructions of the Commander-in-Chief launched Operation Maliza Ufisadi the other day. We shall expand this operation and apprehend all culprits. No one will be spared. Mukasera kano njagala kwegatta ku mukulu muganda wange Hakim Wampamba okutuwa latest update ku kigenda maaso